bannaye bwe twesisinkana ku bisaawe eby'ennyonyi eby'enjawulo twebuulira ebizibu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleka ebizibu nebadde bikutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Okulaba nti nsobola okuyita mu musomo mu ggwanga lya Amerika ne tugumala ate tukyasoma. Mwewuunye nkyati ate mbagambye nti ate kati masters nzimaze ate kati ndi mu governance ate kati ndi mu degree. Tuliko byennyini ebyoteekateeka Uganda empya. Edda waliwo ekigamba mu Uganda teyinza kuba Amerika. Kati ate ffe omugigi gwaffe gugamba nti Uganda esobola okusinga Amerika. Kuba tukirabyeko tekinologiya tukonsuminga y'omu ekitusumbuwa wano nti obwongo bwa abatukulembera bo buli retarded bonoonyi tebusobola kumuvinga fast. Naye kati olwaleero bw'oba ng'oli muziriyensi bali ku AI. Leero wano ffe tukyali mu kulinga stamp mu passport. Bali ku AI, artificial intelligence. Kati gwe bali mu kudevelopinga. Kati gwe Munnayuganda owa developinga ki? Bwe yalabye train y'amasannyalaze Tanzania eyagikozesa na musajja mukyala president mukyala aliko bwe yasikira entebe ku muntu yalabanga ekizibu. Naye olwaleero yakoze kilometers essuka 10 nga za kebo. Owulira kati minisita w'Najjanagande tugenda naffe kwanguwa tibw'olaba nga mulirwanaawo awasize ekikazi ekyana ekyeru tinaawe wasa ekyana ekyeru. Mumubaddewo ebbanga 10 40 years myaka 4 myaka aga. Kakati awo wetuli era wetusinze okusimba essira nga bannansi. So njagadde okwebaza bannayuganda olw'okutuwa omukisa mu buweereza n'okuba nti nafunyeko omukisa n'enjogerera mu town hall meeting e Waltham, Massachusetts, Boston. Eri bannayuganda njagala okwebaza akakiiko akateesiteesi omukulembeze Marvin, omukulembeze Leila, deputy coordinator wa diaspora yonna, Amanine byonna. Njagala kwebaza bonna njogera amannya g'abannayuganda bawangalire. Njagala okwebaza bakadde baffe bamama baffe bonna abajumbidde emikolo bungi bwe mutyo. Njagala kwebaza abavubuka mwenna abawangalira mu ggwanga erya Amerika abawaddeyo obudde wadde muli mu nsi etefaayo bingi mwava naye ate ne mulaba nga kyetaagisa era nga kyaddala okufa ku ggwanga lyammwe kubanga ate bwe mwalireka lirina waasi. Enguudo ze mwalekawo tezikyaliwo, amalwaliro ge mwali mwogerako tegakyaliwo, ebyabasawo byadobonkana kati n'ebyabasuubuzi nabyo mubirabye. Abantu abaatambula e Bulaaya mu myaka egy'ekyenda mu myaka egy'enkumi 2020 basinga baali basuubuzi abaali balabye nti ensonga zaali tezitambudde bulungi. Ekololo nga jjajja akayana n'abasuubuzi kubanga one jjajja nabagamba kino nakyogerako nga kitandika nti ekitongole ekiwooza omusolo tekisobola kulemberwa mu gyasi. Kuba nga tonnagenda ku musolo soko tunulire ensolooza. Teriyo nsi gye bagoba muntu aguze bintu bye mu dduuka ne bamugoba nga bamubuuza lisiiti nga balinga abagoba kwegamba bazikomezaawo omusolo guli ogw'omutwe naye kati bagukomezaawo ku bintu. Nakugamba nti oli yali asibye omulambo gw'omwana omuto nga bagusibye mu box tebalina sindiza sanduuku bamuyimiriza ku bypass nga bayifulisi kubanga balabye ekisibe kirina okuba ne lisiiti. Ekitereke kirina okuba naki ne lisiiti. Babagamba anti ono mwana tutwala kuziika tetulina ssente zirimu ze mumanyi nti asumulula kubanga babagambye ifirisi ekyo kyekiva mu kuba nti
gavumenti efuse y'abaana abako n'emikwano. Efficiency mu bukozi busereba. Okay? Kakati bw'ova ku ky'omusolo era emisolo egisolozebwa giri ignited by the policies egy'ekitongole ekisoloza omusolo. Emisolo egisolozebwa giri ignited, process ezo ziri ignited by the policies of abasoloza emisolo. Tebakoma bukozi mu kusoloza, bagereka n'okugereka. Kuba obalebeni bakera ne bamugamba nti kati kweno budget banita mungu n'empuuga gye bagenda okubbako essente nti ye olina okunoonya obutabalika 22 mu bannayuganda. Oba otya. Jukira ebintu ebireeta ssente ebireetera gavumenti ssente wano mu Uganda, ssente zo tezirina accountability, babbanzi be balyandye. Government buildings, rent avamu, toyina ogenda musanga mu accountability. Aba individual bawamba ensi eno ziba zigenda ku akaunti ya muntu. Kakati batunulira nnyo okunyunyunta munnansi mu kika ky'emisolo egy'enjawulo. Ajjawo gw'otalaba n'akugamba nti agenda kwongera 100% ku mafuta, already amafuta nga ga buseere. Nti bw'aba yongedde ku mafuta essente, gwe manya bumanya nti nekiri kyakulimba nti bw'onaakolera wano ebintu tebigenda kuba bya buseere akulimba, kubanga the first factor of production is transport. Transport running bwaki? Energy ki wano mu Uganda toyina motoka ya sola n'ey'amasanyalaze temunazikolerawa bwe zirina kubeera wati ziri mu 2 oba 3. Kitegeeza nti mafuta ogataddeko omusolo mungi. As a factor of production kitegeeza oyongeza ssente ku buli kimu. As a finished but also before being a finished product. Nti ekyamaguzi gwe kyoyogerako nti yenyigiremu ekyokukola ekkolero okitta from the start ng'oyongedde omutitimbe gw'essente ku one factor of production called transport. Okay? Of production, 1, labor, 2, land, 3, transport. Simple. Ngezaako gwe omuntu ali mu kuwuliriza otegere kiki ekizibu ekiva nti kati policy eyannakyemalira yo okuba nti baagala okwejovaana, okwetiribuusa, okuspendinga, okwegaggasa, okunyagulula, bannansi babateekako akazito okubanyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu. Kubanga ng'onaagamba omuntu nti amafuta ogongedde mu siringi 10, muwe oluguudo ng'emmotoka ye ejja kumala omwaka nga tegenze mu gaalagi. Naye wano bw'ogula emmotoka, bw'omala okugigula bakubuuza olina makanika. Olumala okugula emmotoka we papa nti olinayo owe wakiseka oba kuwe. Kubanga environment ey'eggwanga ekusindika mu gaalagi. Mugamba mwe wano mu bangi tewali ku bo ayinza kubimugamba gw'ayinza kuwa budde na understandinga kubanga bali ba Luganda bako na ba mikwano. Musiguzi yava mu State House izekada era omuntu yenna abadde alowooza nti Musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu n'ayawukana ne General kubanga ebirango mmwe mwennyini wano ku lediyo mu birango ebya Iflis tembiranga nti wadde Museveni yayimiriza Iflis ekyagenda maaso birango biri ku lediyo. Kakati abo bayimiriza akutegeka nti asooka kuwangula kuweweeze amala akuteekeko eryanyi yenkola ya nakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwaba nakyemalira bwe bakozesa mu kulaga ensonga nti bagimaliriza nti aleeta abantu n'abawa naye ku luno abantu baganye ekisooka bagenzeeyo mu kukoowolebwa babadde batiddeyo kubanga bamanyi nti ne bwe banaakola batya togenda kuba bamwaganya kubanga ekireetera emisolo gino nakugamba nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti abaakapapula nti nabo abataddeko 18%. Bw'omanyi omuntu okuteebereza nti maani ye n'agoba n'ateekako siringi 10 afune 12.5 oli n'alinda nga jjajja naga nti waateebera wennyini wonna waateebera nja kumuggyako omusolo gw'omuyita mwangu.
kati gwe gwekinyonnyola kiyinza okulwawo okutegeeza nti talina gwatajja kunyigiriza kuba waliwo ne deliberate move y'okwavuwaza bannayuganda. Omusolo gwa waggulu, interest ya waggulu. Gavumenti okuteekateeka interest nti omusuubuzi agande kwewolera ku ssente nnyingi. Ebbanga lyonna bagamba nti banka y'obusiraamu tugiyite nga wagigaana. Olwabadde okugulawo enzigi ezisooka gw'osoosa okudduka beyagala $1,000,000 naye ogikuba ekigwo afazaali nga bannayuganda tebagifunyeemu. Enteekateeka y'okwavuwaza bannansi. Kakati gye emisolo gyonna bwe gy'owulira tosobola kuleeta musolo nakugamba nti nga tetunaajunga ku musolo. The ability to tax in that taxation system togirina. Obusoloza omusolo mweyo enkola yeoleese togirina. Tolina masannyalaze kuba nakugamba wano nkiddamu nti Kayongo omuntu gy'akolera olutuukayo amasannyalaze nga bagajjako nga bagazza eka, oludda eka nga bajjako nga bazaawa ku mulimu. Ku mulimu asasulaga setuliterayiti ya kiro kiri mu maduuka. Amaduuka eyo mu kibuga obatuukako emisana bonna nga bali mu nzikiza. Naye ate bw'avaawo okugalawo abanga galawo ate ateekako kufulu ne lidda ettaala. Agalawo saawa emu. Abanga galawo amasannyalaze ne gadda n'alekako security light. Agenda okumalako omwezi nga bamumanya $2,000 egy'amasannyalaze. Ogamba influence. Amaduuka mu Uganda basuubuzi batono nnyo, buli omu ng'alina edduuka eriri. Balina masa 2, masa 3. Oli apangisa amasa ga 3 n'amanya nti ataddemu $2,000,000 n'agamba nti akampangalire wano. Diguli nalisoma poteya. Alina first class mu Makerere University. Taata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu ssente aligenda n'afuna ku mulimu. Bamulima ne bamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasa 3 wanateeka ejjoola. Nagazi nali wa mu Kiyembe n'oteekamu amajoola gaaga 3 wamwe loolo nga 2 oba 3. Kubana buli loolo bagiteekako ekibuli nti bapima buzito bwayo. Oba oleese ki oba oleese ki ye jjajja bamugamba nti ekizito wa kyekyobuseere. Olabira ddala abantu abatali bateeketeeke na mu revenue collection. Bino binagwirawa kujjako nakyemalira. Tewaliwo na Munnayuganda mpuliriza bino byonna ffe tubibazimbamu mumanye nti mwekyawe. Omwagalo abangi yabagamba nti mujja kiwulira. Abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya, lwaki yakubba, aba takyalina kyayinza butakola munnansi. Era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation. Because abantu bagenda okuteekako tax, they are the bourgeoisie, the middle class. Kakati government Alex Waiso Mufumbiro ku nsonga z'obubbi bwa Mwami Museveni ne gavumenti ye. Ensonga y'omusolo ekutte wansi ne waggulu. W'owulirira bino ng'abasuubuzi basobeddwa ekane mu kibira. Basisinkanye Mwami Museveni babadde balowooza nti oba oliawo alina ekyenjawulo kyagenda okubagamba nti oba oliawo emisolo ginaakendeezebwa sinakindi okugigirawo ddala. Kyababuseeko nga bagamba nti emisolo gye balina okugisasula kubanga gye gitambuza eggwanga Uganda. Naye bano babadde nga abategedde ebinaavaayo kubanga basoose gaana kugendayo mu kisaawe Kololo gye yadde abayitidde okutuusa lwe bayisizaamu ekizindaalo ne bagenda nga babeegayirira nti mugende muwulirize ensonga ze bagenda okubagamba emisolo gigenda baggibwako. Bwe bamaze okuwera mu kisaawe okukabatema nti emisolo tegirina kuggibwawo lwa nsonga emu gye gitambuza eggwanga Uganda. Alex Waiso Mufumbiro yeebuuza nti omusuubuzi emisolo egimuggibwako gikola mulimu ki era aganyulwamu ddi kubanga n'amasannyalaze gennyini babagambye nti ifreeze erina kukolera ku masannyalaze kubanga eri digito. Naye abasinga obungi otuuka ku mulimo ng'ate amasannyalaze ku mulimo w'okolera tegaliwo gaggiddwako. Ne babeera nti basasula naye ate nga tebafunamu ekyo kye basasulira. Kitegeeza nno nti buno bwe bubbi obw'enkukunala, obubbi obutaliiko abuuza kubanga abali mu gavumenti ba Luganda, Bako
naba mikwano teri ajja kuvaayo kulumirirwa munnayuganda kubuuza nti naye lwaki ogwo omusolo temuguggyaawo. Buli omu yakwata akatundu ke ayina kyafunamu. N'agamba nti akampangalire wano diguli nalisoma poteya alina first class mu Makerere University. Taata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu ssente aligenda n'afuna ku mulimu baamulima ne bamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasasa towanateeka ejjoola nagazi nali wa mu Kiyembe n'oteekamu amajoola gaaga asatu amwe loolo nga 2 oba 3 kubana buli loolo bagiteekako ekibuli nti bapima buzito bwayo oba oleese eki ye jjajja bamugamba nti ekizitowa kyekyobuseere. Olabira ddala abantu abatali bateeketeeke na mu revenue collection binogwirawa kujjako nakyemalira tewaliwo na munnayuganda mpuliriza bino byonna ffe tubibazimbamu mumanye nti mwekyawe. Omwagalo abangi yabagamba nti mujja kiwulira abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya lwaki yakubba aba takyalina kyayinza butakola mu nnansi. Era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation because abantu bagenda okuteekako tax they are the bourgeoisie, the middle class. Kakati government buli government ewannakyemalira buli wekatinga financial ties n'abantu abalala kati ku global world etandika okusuffocatinga munnansi buli bwemusuffocatinga emusuffocatinga okumwavuwaza ng'ekikola through the taxation policy kubanga ate ewannakyemalira mwanattu bwo ekirala kyebuteekamu buli nakyemalira ate afuuka mulugube